Komera tuyina abasibe emitwalo 4,790 abasalire abakyaliremba n'emisango bali emitwalo 3,891 abamabanja bali 488 omugatte emitwalo 8,248 abaana balina bamaama baabwe bali 281 bano abasibe bakumirwa mu makomera 269 nga gali mu bibinja 19 oba regions 19 ba staff bakyali omutwalo gumu mu 14 olwaleero tuli wano okutegeeza eggwanga n'abantu betukolagana nabo stand by class 1 oba obukuumi obw'enjawulo twabumaliriza nga 18 olw'omukaaga oluwedde katutuzeeyo okukola emirimu gyaffe nga bulijjo abadde balina byetukolaga betukwatira wamu netukola emirimu bakkirizibwa kubanga batambuza emirimu gyabwe nga bulijjo era naba osi bakimanyi nti twazeeyo kukola nga bulijjo bwe tukola. Ku lwokubiri oluwedde ennaku z'omwezi nga 14 ogw'olubereberye 2025 enjuki zayingira kkooti ne zitaataganya abaalimu mwabo abafuna obuzibu bw'enjoki mwalimu abasibe 13 ne suspects ba poliisi 7 era twagala kusiima omulimu ogw'amaanyi ogwakolebwa ebitongole ebikuumaddembe kubanga teri musibe n'omu eyatoloka era tukwatirawo tugira tukolerawo bijja tuyamba. Ndi wano okusambajja ebitambula mu mikutu gy'amawulire egya social media ebikwatagana ku ndabirira y'omusibe retired Colonel Kizza Besigye. Bimu kubadde ebisinganyibwa nti Besigye twamuganye okuba nti afuna emmere okuva ebweru emmere embisi si nfumbe nti ekyokubiri wetwogerera yaganye okulya emmere yonna ali ku hunger strike nti ekyokusatu tuganye twamuganye okuba nti abeera ne bane abasibe oba in fact nti oba yanukula enkuŋŋaanya z'abasibe bane nti waliwo nekenalabye nti ennaku zino bw'ogenda kwogera naye bakuwa ssimu toyogerera mu ssimu tebakukkiriza kutuula naye. Mpozi n'ekirala nti gavumenti yewaddeyo kubanga eyitira mu kitongole eky'amakomera nti ejjawo obulamu bwa Colonel retired Kizza Besigye. Kyeŋŋamba nti byonna bino byogera bya bulimba. Bwe tuba twamanya ekituufu kiriwa, ekituufu kiri mu bitabo eby'amateeka ebitufuga. Ekisooka tulina kye tuyita Prisons Act, you know one, nazze nayo naye nasseemu kye twagala ekyogera ku bikwatagana n'ensonga ez'abasibe. Enneeyisa y'abasibe n'ekikwata kukwata ku mmere nti buli musibe akkirizibwa kuba nti kitongole ky'amakomera kitukakatako kuba nti buli musibe emmere ey'okulya. Bwe kibanga emmere yaffe omusibe tasobodde girya era standing orders zo ne zigonzaamu ne ziraga nti abakkirizibwa kusasulira emmere eva ebweru naye osi alina okusooka kukola ki kugyekebejja ate okufuna emmere kuva ebweru si ddembe lya bwebange lwakuba nti kyateekeddwawo okuba nti kiyamba kukwatira wamu enkolagana nnungi y'abasibe n'abasirikale. Bwe kiba nti ekintu kino tekitwalizibwe tekisiddwa mu makubo amalungi osi akkirizibwa kubanga ateekako ekkufulu kubanga nti emmere eba erina okuvaawa ebweru naye ekyo tekinaba kukolebwa. Era ndi wano okukakasa nti abasibe baffe bonna nga ne kano omutwalidde tebalina mutawaana era embeera eri mu nteeko. Mwebale okumpuliriza because stand by class 1 of course twagimaliriza nga 18 ogw'olubereberye 2025 olw'omukaaga oluwedde era tuzeemu kukola emirimu gyaffe nga bulijjo. Abaagala obuyambi kuva eri gye tuli ab'ekitongole ky'amakomera mutuukirire ba osi mujja kutegeeragana enkola y'emirimu.